Bannayuganda bangi bazze bakuba ebituli mu mpeereza za gavumenti n'ebitongole byayo okugeza ng'enguudo embi mu kibuga Kampala, embeera y'amalwaliro embi, amasomero, poliisi, amagye n'ebirala. Abantu bano nga bakozesa enkola ezitali zimu okutuusa okwemulugunya kwabwe okuli okwekalakaasa, okukozesa omutimbagano n'ebirala. Kafulu mu kukozesa omutimbagano okusingira ddala ogwa X oba guyite Twitter, Dr.spire Ssentongo mu mboozi ey'akafubo yatunyumizaamu naye ku motion media atubulidde ensonga lwaki yasalawo okukozesa omutimbagano guno. Tetujja na biraba ebimu bibeera mu ndeeyo tebajja kudda batugambe. Manyi mu byobulamu bingi ebyabaawo nga twolesa ku malwaliro, ku binnya manyi bingi ebyabaawo, sente ze baagira nakati olaba bakyaziba binnya, waliwo ebikolebwa. Ku gundi ya NGO eno gye twakola waliwo ebigenda mu maaso munda mu NGO okwetereza. Ku ebisinga wabaawo ekikolebwa wadde onoomanya wadde tomanye, naye ate n'ekirala ekikulu ennyo bwe mbaako omuntu gwe mu luzungu twandikiyise inspiring, omuntu gwe mpa inspiration n'agaa nange kambeeko kyenkola, ndaba nga tewali kisinga ekyo. Bantu bangi abampeereza message ku social media nagaa nti nze bwe nalaba nga ovuddeyo ku binnya n'endaba impact ya omwoleso ogwo gw'ebinnya, nange natandika nange njogera waakiri nteekayo tweet emu week. Ekyo kikulu nnyo, singa buli omu abaako gwasindikako katono omulala aboogera ne tuba bangi. Ono asinze kwatiikira nnyo ku mbeera ey'enguudo embi mu kibuga Kampala era nga yatuuka n'okuteekawo kaweefube ku mitimbagano eyayitibwa Binnya Festival. Bannayuganda bangi gye baakozesa kuba ebinnya mu nguudo n'okulaga embeera enguudo zino mwe ziri. Nandyagadde okubakubiriza okugezaako kuba gye tukoma okutya, gye tukoma okusirika, n'abo abakola ebikyamu gye bakoma okufuna obuvumu obwongera okubikola oba obugenda mu maaso, omuzungu kyayita impunity, okuba n'obutabaamu nsonyi n'obutabaamu kintu kibagamba muli nti ate tukola kino. N'olwekyo buli omu yandigezeza kuwabaawo okutya, naye tulina kufuga kutya. Era ono yakubako ttooki minisitule y'ebyobulamu era ng'okusinja ku muteesiteesi omukulu mu minisitule eno Dr. Diana Watwine yamwambalira n'atuuka n'okumubulookinga ku mukutu guno gwa X. Bwe twali mu kwolesa okwa ebyobulamu nagenda okebera ku mutimbagano nenkebera ku gundi ye ku Twitter nensanga nga yambulookinze. Nagendayo nga bw'ona agenda okebera ngayo ke tuli mu ku byabulamu katulabe permanent secretary kyayogera, naye bwe nasanga nga ambulookinze kye nakola kwe kukijjayo nenkuba ekifaananyi nenkiteeka ku page yange nenga nti bwe twandisuubidde otuwuliriza ate yambulookinze. Bw'otanbulookinga simanyi ekyo bwe kyogera mu Luganda, tugenda kufuna ekirala ekyokukola, omudumu tugenda gutunuza erigwe. So kyanzizaamu nnyo amaanyi okulaba nga mu lunaku lumu azeeyo unblockings nekiraga amaanyi ge tulina kuba tekwali kutiisatiisa nga bwe wandigaye nti oba kutiisatiisa, naye okulaga nti naffe nga abatuuze, naffe nga abantu ba bulijjo tulina si buvunaanyizibwa bwokka naye tulina okuddibwamu bwe tubanga oyo ali mu kifo ekyobuvunaanyizibwa takola bye tusuubira nti byalina okukola. Dr.spire Ssentongo oyinza okulowooza okukola bino bulwa bikolwa, wabula ky'osaanidde okumanya nti ono musomesa ku ssettendekero wa Makerere era ng'agamba nti okukozesa enkola eno ey'okukuba katuuni gy'akozesa n'okusomesa abayizi b'asomesa. Tekiwa makulu ogamba nze ogenda gye nzaalwa e Masaka eyo mu kyalo eyo e Butozi ne bagamba Profesa wuuyaze, naye nga babuuza Profesa waaki, ebitabo bye yawandiika bikwata ku ki tewali amanyi. Tekikola makulu, n'obwa Profesa buba tekulina makulu. Naye baga Profesa wuuyo akuba katuuni ezoogera ku bitukwatako, akuba katuuni ezoogera ku bituluma, akuba katuuni ezijjayo amaloboozi gaffe. Awo mba mpulira nga obwa Profesa bwange bulina omugaso. Omutimbagano nkalinga nkayite katale, ojja kusangamu abantu aba buli ngeri. Ojja kusangamu eyazze okutunda, osangemu eyazze okumulaba bw'ayambadde obulungi, osangemu eyazze okugula, osangemu eyazze okuyisa obudde, osangemu eyazze okubba, osangemu eyazze okuba talina kyakukola kirala. So kisinziira ku ki ky'ogenza okukoleramu.
kati ku mutimbagano engeri gye guli nga zino page Twitter nga Facebook kasita omanya nti buli muntu ayanirizibwa omanya nti ojja kusuubira nti abantu ababuli ngeri. Ono wankubadde akola omulimu guno enjolo bannayuganda bangi gwe basiima. Ono nga yaweereddwa n'awaadi okuva mu kibiina ekirwanirizi ky'eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga ekya Chapter 4 Uganda. Agamba nti waliwo abamutiisatiisa okumutuusaako obulabe nti wabula si wakutiitiira. Nti bwe ntiisibwatiisibwa ŋŋende n'okutya kuno nsirike oba ŋŋende maaso okukola kye nnyina okukola. So tewali muntu atalina kutya, buli muntu atya. Naye okufuga okutya okwo kye kikulu kuba bubeera kyobeera ogamba muli buli muntu bw'anaasirika, buli muntu bw'anaaga nti bwe naayogerako biki nina obwana bwange buto, we naayogerako bazadde bange, ani atalina bazadde, ani atalina bamwagala, oyo gwe tusuubira anaatukolerera. Kuba bw'otunuulira abantu be twegomba, ba Mandela, ba Martin Luther King, ba Biko, bonna kwali kwewaayo, nabo bennyini baalina abaali babaagala, baalina abaali babalumirirwa, naye osalawo obusazi n'ogamba wadde obulamu bwange mbwagala, wadde sandyagadde buzibu kuntuukako, naye kankole kye nnyina okukola. Sandigambye nti ndi mwetegefu okufiirira eggwanga kuba kyenkolerera si kufa, ate sandyagadde kibeewo. N'olwekyo ekyo kijja buzzi nti oba oli alabye nti akusirise naye nga gwobeera tokolerera kufa. Tewali muntu akolerera kufa kujjako nga yeekyaye nti ayagala kwetuga. Singa mbadde njagala kufa nsobola okwetuga nandinywedde obutwa. So si kyekikulu, naye ekikulu kukola byensuubira nti ng'omutuuze w'obuvunaanyizibwa buli omu agezaako kyasobola. Osobola okugezaako okugamba nti ebifo nga bwe biti ne bwe biti sijja kgenda, bwe mba ndya wano siryawo sikola ki, naye nga kwonna kuba kugezaako. Omuntu ayagala okutuusaako obulabe bw'eba gavumenti erina amaanyi mangi. Bw'eba enjagala kati nga nze tebasobola kulemwa kunfuna. Tewaliwo ennyinza kwekweka kizibu ne batanfuna kuba ekisooka bambega be balina bayitirivu. Kumpi buli w'obeera kubaako mbega. Nkimanyi ke babeere bayizi bange bensomesa mulimu bambega, ke babeere abantu benkola nabo mulimu bambega. So toyinza gamba nti osobola okyewalira ddala 100 ku 100, naye ogezaako bugeza, ebisigadde n'obirekera Katonda. Bangi bakozesa emitimbagano okuli X, Facebook, WhatsApp, YouTube ne TikTok okutuusa obubaka bwabwe obutali bumu, wabula n'agamba nti bannayuganda basaanidde okuba ttooki mu ngeri gye bakozesaamu emitimbagano gino. Oba ŋŋambe nti ndi mukukolerera balala bokka, nange kennyini ebyo ebintu binnyigiriza. Naye ate ne wabaawo ebimu bye mmanyi tebinyigiriza, naye nga binyiga omuntu atalina ddoboozi. Kati ng'ebyobulamu nsobola ogenda nze ku mulimu gwe nnina ogwange ogw'enkalakkaliro ogw'okusomesa. Nsobola ogenda mu ddwaliro eriri private okwejjanjabisa. Naye ntunuulira omuntu oli omulala owa wansi atasobola kgendayo, ye kikyaba asigazza. Bw'aba talina ddoboozi ani anaamwogerera? Ate ng'abantu abo naddala ekisinga okunsindika ennyo okukola ebintu bye, abantu abo be bamu ku beefiiriza ffe okusoma. Kati nze ogaa nti nsomye nina diguri 4, kikulu naye si kyekikulu okusinga. Ekisinga obukulu diguri 4 nzikozesa ki? Abantu abeefiiriza okumpeerera, abantu ewamu nkozesezaako ne ku ssente z'omuwi w'omusolo. Omuntu awa omusolo eri naye ng'omwana we tasobodde kusoma nga nze asomye ki kye nnyina okubaddiza. Singa gwali mulimu mu gavumenti singa nagufuna dda, kuba sisuubira nti kyandibadde kizibu kuba natandika okuba katuuni mu 2006. Natandika okuwandiika mu mawulire era myaka egyo 2006, 2007. Kati eryo ebbanga lyonna eryo obuyigirize mbulina. Ekyandisindise bali okumpa omulimu nga weekiri, singa nali ngwagala, sinakugwagala, saagala kiyita gwagala, singa nali wakugutwala, singa saagutwala. Ekyokubiri, omulimu gwenkola gwa gavumenti, okusomesa mu University Makerere, University ya gavumenti. So bw'obanga kyoyogerako nga gino emirimu bwa minisita bwaki, ne bwe bagumpa ekisooka siyinza kugutwala ogwo bwa minisita okusinziira ku ngeri gye ndabamu ebintu. Bakuwa obwa minisita naye ng'okimanyi tolina ky'oyinza kukola. Ti ebintu ebisinga abali mu bifo balemererwa olw'enkola system
system yekiremesa okukola, so tekikwata ku muntu ali mu kifo nti ne bw'ona agenda eno oli mulungi oti oli mwesimbu ojja kutuuka era bikulema abantu laba alemereddwa, kuba system teyinza kukkiriza muntu kukola kituufu nti ne bw'okikola ate gwe bajja okusindika okufulumya. So sirina kye neetaaga nga mulimu nti mu gavumenti bwa minisita bwakikulira kitongole. Ono akubiriza bannayuganda bonna buli alina kye yeemulugunyako mu ggwanga okukosa omuwaato ogwo okutuusa okwemulugunyako kwe. Alina ekyokulwanyisa kiringa bw'oba obbira ne bw'olaba kati ogezaako keekwatako akati akatono akatayinza kuyamba, ogezaako keekwatako kuba oba olowooza keekakuyamba. Kati n'omuntu gw'otulugunya ajja kwekwata ku kintu kyonna kyasuubira nti kiyinza omuyamba, oba kuvuma ajja kuvuma, oba kumokkola ajja kumokkola. So wadde twandigambye nti tebisaanire ebigambo ebyo tebyandikozeseddwa, nga nze mbyewala sibikozesa, naye ate ngezaako okutegeera ababikozesa lwaki babikoze. Kubiriza bantu buli omu akozese kyasobola, si buli omuntu ajja kukola spire byakola, si buli omuntu ajja kusobola okugenda ku mutimbagano, naye manya amaanyi g'olina, manya obusobozi bw'olina, omanye n'abaani abayinza okuwuliriza otandikiraawo. Buli omu bw'anaakola kyasobola okukola n'agattako, ne tutadda mu kugamba nti gundi y'alina okukola, gundi akole kino, oba spire avuddeyo n'otandika lwaki ayogera ku nguudo zokka ate amalwaliro, lwaki ayogera ku malwaliro ate embeera y'obudde, lwaki ayogera ku mbeera y'obudde, enseenene tezizze ku luno asirise, ate okyali ku nseenene omulala avuddeyo, ate tali mu kwogera ku byanjigiriza. Spire tagenda kwetikka mu gugu gwa nsi yonna, ajja kukolako kyasobola n'abalala bakole kye basobola. Bwe twegatta, buli omu agattako kyasobola, ne tusobola okufuna kye twagala, kye tusuubira nti kye kituufu. Nze Omulangira Jinju Moses, Ssaabasajja Kabaka awangaale.